Kakati Saimo ddala njagala nga tuli fair. Omukazi oyinza otyo okugenda ew'omusajja okumulabako n'omuyambulira ng'oyambadde maama Umaru. Hey! Maama Umaru. Eno bagirya? Maama Umaru. Pale eyitibwa maama Umaru. Yes. No, oyagala musajja akwagale, oyagala musajja omusikirize, ekuumira wamu, oyagala musajja omuggyemu ssente n'oggyemu ekipale bwe kiringa nnappi. So ebintu nga bino biteekeddwa kukoma mwaka guno 2023. Empale zino kakati waliwo endala naye nga wano waliwo ennyama nnene. Senior 2 Senior 2 Senior 3 Senior 1 omuwala n'akugiramu empale y'obumuli, omusajja naawe n'osigala ng'ogenda mu maaso mu kikolo eky'omukwano. Mubuuze emyaka gye. Omuwala aba ali mu kapale bwe kati akyali muto, ali mu holiday. Be bano betwogeddeko nga tutandika empale y'obumuli ddala omuwala asooka enzibirire enzijjukire. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Kale kusema official najo sinziro kubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owanga ya bitundu by'ensi nyogera kubanga ate nkubuuzaako omwaka guli mu kuggwako so tuli mu bapakirawo pakizi paka but make sure that bino biteekayo mu biraba byonna making sure nti nomukola ki mu biraba tusobole okubeera nga ate tuddamu amaanyi naye nga 2023 yagenze mwebale kubanga mulabye show eno ina kweyalinga buli Monday naye because of emmere teya eyalinze so egenda efulumye leero lwakuna lwegenda okubeera nga ate ekola ki eraga but regardless we move mbaye baza mwena abatulaba abatkomentinga abasharinga videos mugende masubanga mukwira ku abanikojja ku kyomwetaagako ate brand tugizimba at least enough for 2023 tusobola okugamba nti ku YouTube kuno abanikojja azze abantu ne mu appreciating omulimu gwe ne tuswitching okuva ku TikTok gyabadde ne mu appreciating irawo musabenso okulaba nange bwentyo Saimo era nga njagala okubabuuzaako bannange muli mutya kansubire nti muli bulungi mukulikeyo mu nnaku enkulu. Ennaku enkulu zabadde zitutwala speedi abawummuze tubawuuzaako abali mu holiday era nitugamba abasajja nti bannange nitosala nnyo ku balansinza abantu banyumirwe nga tugamba abasajja bannange abaana tubaleke abasoma tubaleke obusoma omanye abaana abo abayivu bwe bajja mu uniform babanga abakulu. Omwana bw'abeera mu uniform alabika emyaka gye naye bw'agijjamu aba alabika ng'omukulu naye beesonyiwe. Ate ebyana binakuzo byakuze abayikojja ebyana byakuze bijja mu uniform naye era kiba kikyali kito nayo obuzibu bwabyo biri bw'omukojja bannanga ebyana ebyo okubisaasa twali bisaasidde ninabo byesaasira kitono. Abaana mubaleke kuba kati olwaleero omwana ali mu senior 6 alina kubeera ku university ali mu senior 4 alina kuba mu 6 olw'emyaka ebiri gire gya covid besaasira kino omwana yambala akagoye no weegumye no gamba kama Katonda mirembe Maria ojjudde neema omukama ali naawe wawo omukisa mbakazi bona neyeso omwana wendayo wa mukisa naye ngera muri mundu ogamba naye omutima munda kugamba naye okakasa byosaba okakasa ajja kukuba jeke paka ku police bisibya ebyana ebyo byemuwoza noonya bereto bajja kukuba jeke omusajja omukulu bakusitamye mu kamera y'abannamawulire kubuko nga bakulaba ositamye akabuto kakwengedde akabbiya
nenga bona gwalo atali kugamba sedduvu takwatiddwa ate ngeri yokwawula abaana bano nabagamba nyangu nnyo abaana abasoma omwana asoma oba omwana atanneetuuka neyeetuusa obalaba otya kakulu omwana atanneetuuka oba osanga ng'asibye ebiviiri bino ebyekidondi kyawuzi kase omwana abanga asiba enviiri zawuzi ezawuzi aba akyali muto bibeera nviiri za mangu ezo oyo omuleka ebiseera ebisinga abaana bano bava ku masomero eyo ne infections n'enziku era kati lweti enziku kwetambulira binaabiro by'essomero ebitabeera biyonjo kubanga kusome teri begadangira so abaana tubaleke basome olaba teri mwana asobola Brazilian hair oba human hair bayitirawo mu bidondi byawuzaawo n'obuviiri bwa penso n'obuviiri oluusi n'akabaaga ne bupushini bino ebisiripu ebiriko ekyoya so era olabanga byonna abikozesa buto yabeera mwana muto tumuleke oli otya Simon sigamba oyimiridde pozi tubadde tusaba ekirala bakyala baffe bacomplaining abaside dish mujjanjabe ku infections batugamba tubawulira nga bakaaba era bangi tubaguza eddagala lya infections nagakojja naye infections zange nga teziwona bwezijjanjaba bweziwona bwezikomawo bwezijjanjaba bweziwona bwezikomawo naye ng'omusajja yazisomba ssebo so namusajja basajja mugambe ku baside dish nakiwala gendo janja infection kazi wange omutta ate infections ezo by the way nzabulabe nnyo nti infections ezo bwe zisukka zireetera omukyalo okuwunya olukejjekejje wansi oba olw'ennyanja zireetera omukyalo okuvayo ebintu ebikuttenga amata agafudde zireetera kwegamba omukyalo okufa feelings enseke ne zizibikira nebwomuhihi nga talina feelings by the way Simon abakyala bangi nnyo ababeera mu kikolwa eky'omukwano ng'aseka amwenya anyenya ekiwato buli kimu naye nga talina kya feeling kati ekyo kiri kyabakola abakikola lwaki n'abakyala bagaana okuyima oba okukyamuka oba okufuna feelings nga nawe omusajja bw'obeerawo nga tolina maanyi ga kisajja n'omukyala asobola okubeerawo nga talina maanyi ga kikyala kakati lwakuba kati era abaana bayiga so tubagamba nti bannange infections ezo abaana bayingidde nazo zavudde mu binaabiro by'essomero abaana baliko jeke abaana baliko akandooya bajja kubasibira bwereere tuyingira omwaka omupya twagala kubebaza bannange batuwagidde omwaka gwonna thank you so much we do not take your support for granted era tuzze olunaku olwaliro okuwumbawumba omwaka guno ojja kuddamu okutulaba mwaka gujja ate of course tujja kuteyo ku mande yaffe because twagala musigale nga mutufollowinga nga mukola ki mutufollowinga kinaba kikyuseemuko next year twatukkiriza Katonda atujja beera organized muko nga ne tukola show abanikoje ne kaposta tukateekayo like 12 hours no kalaba no mind abanikoje agenda kwogera ku nsonga eno upload time tuongere muko kumanyi tukkiriza Katonda ajja tusobozesa kojja tuli mu kumalako mwaka yes biki nina ebintu byange eno munsi yaffe y'amasanyu mwe tubeera ebikoze amawulire for example Uncle Rwasa gwali mwaka guno pozi ogwakano kuba gwali guli myaka nno nga gidduka munnange gwali guli oguwedde gwali guli abasajja ennaku zino batono nnyo mu nsi y'amawulire kibaddemuko n'ebirala binywe nnyo okubanga nkumigamu naye gwe omwaka guno nga guggwako ntanda ki gye tugenda okutandikako okusibirira abatulaba nga tetunaba nagenda mu ntanda tulina ba tiktokers bambi abatuvuddeko mu mwaka guno ffe nga abali mu kisaawe kya tiktok ne social media we cannot take them for granted yes bajajja ichuli batuvaako Asia yali waguli yali ku TikTok gyali nga neno gyali Asia yagulawo Asia yatuvaako waliwo ichuli n'agenda Anko Kato n'agenda omugagga aponye n'agenda omukazi wa gundi agamba okubanga nti yali mukyala wa bitone bagamba yali wamanyi ku TikTok Lady Grace n'agenda Lady Grace kabenje kaguno sikaguno banga ngalidduka nnyo siwaguno naye nga waliwo abo twogera ku baafa waliwo n'abataafa nti oba twabaziika naye nga tebaddangamu kulabika kati bambi waliwo nga bamuwunya boys abo bagenda dda myaka giri tebaddanga social media etigisa ne competition ze baalimu nazo ne zigenda ne munanasi neeta kyetugwawo ne kyayiwenja era tugenza okuggwako nga neeta ayise wali omwana ono nanyirira akaana ako nno kaali kagezi nnyo kabaka mwanga ye gyali kabaka mwanga takyalabika andi asoma twamufunira twamufunira basali mweno kweno chano asoma
naye eyo gyontwala sitegeerayo nnyo akaveera ako bannange abakyala waliwo ebintu byetuteekeddwa okuleka mu mwaka guno ekisookera ddala bwe tugenda mu nsonga z'okwambala omukyala ateekeddwa okwambala ebintu ebisikiriza omwami kaakati sayimu ddala njagala nga tuli feya omukazi oyinza otya okugenda ew'omusajja okumulabako n'omweyambulira ng'oyambadde maama wumalu maama wumalu eno bagiratya maama wumalu pale eyitibwa maama wumalu yes oyagala musajja akwagale oyagala musajja omusikirize ekuumira wamu oyagala musajja omuggyemu ssente n'ojjamu ekipale bwe kiringa nappi ebintu nga bino biteekeddwa kukoma mwaka guno 2023 empale zino kakati waliwo endala naye nga wano waliwo ennyama nnene siniya 2 siniya 2 siniya 3 siniya 1 omuwala n'akugiramu empale ey'obumuli omusajja naawe n'osigala ng'ogenda mu maaso mu kikolo ekyomukwano mubuuza emyaka gye omuwala aba ali mu kapale bwe kati akyali muto ali mu holidde be bano betwogeddeko nga tutandika empale ey'obumuli ddala omuwala asooka enzibirire enzijjukire kaakati waliwo n'endala eziringa andaweya z'abaami naye nako kaabakazi obupale buno tubulaba nnyo nga mubwambula bannange bikome 223 naye kino tubulaba tutuuse gye tulaga naye era omuntu alaba guno omulembe kati omuntu omuntu oba weetaaga kano kalinga akalyokke naye nako kalimu olwelementi just wano kati ebika by'empale bino byonna byenjogeddeko bikome guno omulembe twagala okulaba ku baana abali tuwaleese buli bwe balina kwambala saabuleese olw'ensonga nti obudde bubadde bunkuteneno nayo ngigobye empale eringa kikopo noyambala empale yakasanvu naye ngaoyagala omusajja akusibuza emitwalo 2 twagala okulaba ku lingari omwana ng'ayambadde akaleega nga kafaanana akapale wansi sayimo teri kintu kisanyusa musajja nga kubeera nga mugenda mu kikolo ekyomukwano n'akwata akapale kali n'akawenjulako katono nnyo bw'ati n'ayitaawo. That is very wonderful. Ziramu kubategeeza basebo ne bannyabo bino byonna ebiri mu kisheno sina kyembyagaza yadde tebinyumira mbikola lwa kuba mmwe so saagala neekwasa nti sayimo bikunyumira banna neno nene eringange yambala John Cena so tuteekeddwa sirese bintu bino nti oba twagala kuseka oba kini tulina okubuusa abantu baffe nti nga tuyingira omwaka guno omupya bannange n'obeerawo mu bulamu bwo naye nga tolinaamu ka bikini kosobola okwambalira omusajja ali tusebatuga Simonze tewali kintu kinsikiriza nga kubeera nga nina gyenva nga nkooyi n'ensanga omukyala nga yeebase kuliri bw'ati ayambadde ka bikini bwe yeebakiriza bw'ati nanyenyanyenyamuko bw'ati awo wennyini nnyinza n'okumulingiza nga ate mukyala wange nze namuwasa wali olabye ku basajja olwo basajja abalingiza mukyala we omusanga ali naye ng'ali mu maka tata w'abaana tuteekeddwa okubeera nga tukola ki nga tweyazika olw'empale ez'obutaasa nazogera ddala empale y'oluyina eyo bantu bagirabeko luyina waliyo ne luwande sigireese naye kati eno zino tuzipimamu ng'omuwala agenze mu kinaabiro n'ogaba bannange naleese eki kino mbogo Mukama Katonda so tuteekeddwa okubeera nga ebintu ebyo byonna tubitunulira nti how are you dressing up oyambadde otya oteekeddwa okubeera nga olina obutiiti mu kiwato nayinza okoleke omanyi nze ebintu ebimu sibimanyi Lawrence kwata wano nze ebintu ebimu sibimanyi obutiiti bugatta ki ku nsonga z'omukwano obutiiti ekisookera ddala buleetera abaami okukyajinga omwami ye ng'omusajja bumuleetera okufuna obwagazi omusajja buli lwakwata ku butiiti obwo ziyina kubeera layini 3 ez'obutiiti bwebeera layini emu ebanga yirizi buyina bba busatu layini emu buyina bba busatu 3 nga buli mu langi entobeke ez'enjawulo obutiiti obwamba bwa white omuwala omweru yateekeddwa okwambala obutiiti obwa white ekyokubiri zirina kubeera layini 3 obutiiti buleetera omukyala okwawula ekitundu kya waggulu ku kyawansi buleetera omwami bw'aba bukutteko bw'ati okulabika nga afuna feelings n'obwagazi obutiiti obwo waliwo abamu ababulogeramu ng'ani alogaani gye babukolera
ne babulaamirizaamu nti omwami waakwagala ennyo bwabutunulako bw'ati ayagalenga eddogo gye riri okanya bw'otuuka katiti n'ogenda oteekeddwa okubeera ne ku butiiti gwe omukyala oteekeddwa okubeera ne ku bupale obusikiriza oteekeddwa okubeera ng'oyambala bulungi n'ebirala ebiringa ebyo ebikolwa ebyawukana ku ebyo bikome 223 so ku butiiti bali yala kubuuza kibuuzo obutiiti buno tebuboola kubanga wayambala obutiiti naye ng'obulaba bujja ne buyingira wano ne bubulira mu lubuto buli omu alina obwambala buli omu ayambale kuba kati sayima olaba omukyalo ye ow'olubuto olunene waliwo oli nga kwafiira waliwo omusajja omu nga ye ayagala ku lubutobuto olwo biifu njagala lwennaasitula njagala ku biifu okitegeera supu muzito abo nabo gye baliye nga wa binene binene ne wabaawo oli omanyi buli mukazi alina kyasinga ku munne omukazi omunene kizibu okuba omukalu era bw'oba oliyo ng'oli mukazi munene naye ng'oli mukalu weerwaneko nnyo gye nkuwa eddagala kubanga oswala nnyo era be bosanga ng'omusajja ali naye mu kikolo eky'omukwano buli kimu kitambula bulungi omusajja n'atandika okukola ki n'agamba oba wali nveewo mpitireko wano mu banyankole naye nawe agenda kulaba nga mmya era nsiba ngamba abakyala bwe mbeera mu kikolo eky'omukwano mwami n'akulaga nti anoonya mazzi naye nga togayina mubuzeebuze kubanga ogenda kuswala oti omubuzaabuza otya ayinza okubeera nga mubadde mutandise ensonga zammwe bulungi nnyo n'atandika okugira n'atandika okukola ki okucapamu manyaalimukunoonya kati bw'oba okimanyi nti togalina tokkiriza kuswala mubuzeebuze awaaveewo ekyokubiri teri kintu kigaziya abakyala wansi nga kantu ako naddala oli nga akakubye left right akakyaba ka ali okitegeera akasaba ali ako ateekeddwa kuba bwati waggulu ne wansi left right kubeera kugaziya mukyala kakati mutusomesa so tuddayo ku nsonga eri gamba nyamani bino tubimalirize kati Lawrence waba tumalako mwaka tugenda kwogera ku kino Lawrence waba ayagala okujja omuyigiriza okumuyigiriza ki okusaba ali ebyo tetubisomesa ebyo kakati omugamba Lawrence bakyala bennyini be bateekeddwa okubiyigiriza ebyo kola omukyala nga yakuyigiriza okimanyi nti ne mukakyaba ali bwokayise okimanyi nti namwe omusajja amaliramu omusajja n'abeera awo n'awulira nga nawe kisusi aba omwoyo omutono aba omwoyo omutono n'amaliriza ng'akoze eki ng'atuuse onyingiza ekisenge nga twanguye okuyingira obadde ogamba tukyali ku nsonga ziri neggamba nti waliwo abasajja abamu nga yayagala muntu alimu ku biifu kubanga omukyalo omunene kyasinga ku mukyalo omutono nti omukyalo omunene aba mubisi omukyalo omunene tabulira mu ssuuka omukyalo omunene azaala abaana abalungi omukyalo omunene bw'ayambala ggumira omukyala omunene akuuma ebbugumu mu giri embaata abakyala abanene bamatira mangu nti ekazi nga ddene mwe mubitira bwereere ffe tubagamba ti eddene lyositudde naalisobola nengangenda dyetikka byebisinga okukola ki okumatira amangu ekazi nga ddene lyanguwa mangu okukola bwe bosanga ng'asobola okumala emirundi 10 omukazi eyali akoze ekyafaayo wano mu Uganda okumala emirundi emingi bamuyita Nansikombi Maulinsi abeera mu Sembabule omukyalo oyo yamala emirundi 12 mu ssaawa emu wali si mawulire abesembabule bonna bakimanyi yalina likodi mu Uganda Maulinsi Nansikombi ow'Essembabule yamala emirundi 12 kitegeera within 1 hour mukyala Nansikombi tukutumiddeko yes wali akyali wakuba kati agenza akaddiwa ali myaka like 40s the last time I checked on her yali around 45 yalina kukaddiwa emirundi egyo yalina likodi era abantu besembabule awo wonna mateete bonna bamumanyi mu kifo kimu abakyala bagendayo okumwebuuzaako naye waliwo abalala mu butuufu nga takola ki nga tamala Simon siba ngamba abantu bwe mbeera mu kikolo eky'omukwano muteekeddwa okubeera ne alamu etya muteekeddwa okubeera ne alamu mwetayiminga nti kati tugenda kugenda eddakiika 4 oba essaawa nnamba alamu bw'eba tennavuga mumanye nti temunnaba jjukira obudde bw'akabozi tebudduka oyinza okutandika bwoti n'olowooza nti oli mu ddakiika 4 naye ng'oli mu ddakiika 7 kakati alamu eno bw'enaaba tevuze tokuuma manya nti yes tonnamuvuga safaari mpanvu wadde ng'obuwanvu bwa safaari oba obuwanvu bw'olugendo si bwe bulaga okumatira naye tuteekeddwa okukola ki tuteekeddwa okubeera nga tubeera ne alamu ekyokubiri bwe mubeera wano nga muli oba tolina alamu osobola okufuna kando kando weggwera
Kande weggwerawo muganda wange. Ebibiri. Naye Simon ngamba abantu. Ekisookera ddala kati nze nateeka etteeka ewange. Bwe tubanga ne mukyala wange tuli mu nsonga sagala nnyo okunyumya byange bya munda n'engeri gye nti ndikojja nsobola okubaako kye njigiriza abalala baliyo tokkiriza kumala mu kikola kya mukwano nga tokoze countdown. Abakyala bateekeddwa okukola countdown. Yeriwa. No, like communicate. Because Simon wano no wali technical mu mpulirize nnyo. Ekikoba ekyokumala nga muli mu nsonga z'omukwano ebiseera ebisinga kireetera omu okusanyuka omulala nga tasanyuse. Gwe n'otuuka ekiseera n'oweze 10 nga munno tawezezza. Awo ogenda mukana akayimba omwana bamuyimbi eyimba kayimba ka mikolo. Mama mugambe nzija. Kakati nzija tujja kuyimba kayimba ka mikolo tugenda kubala. Omusajja saba omukyala yeebalire omugambe baby count from 10 up to 1. Bw'owulira onaatera okumala yogera 1. Onfuna nti bwe muba mutandika fe abasajja okumala kwaffe ffe tukukontrolinga because omusajja asobola okumala anytime wayagalidde. Ngala abasajja wanti bawuula mpubuule. Omusajja asobola okumalira wonna wayagalidde kuba nze ensalawo nti kati kammale nga nyongezaamu sipiidi nga mmala. Naye kati abakyala bano omusajja gamba mukyala we atandika okubala omugambe baby bala from 10 kwabalira kwe kufugira from 10 up to 1. Bw'aba tannamaliriza addiŋŋane 10 9 8 7 6 bwaddayo ku 10 ereemanya akyekontrolinga azzeeyo ku 10 eri waggulu akyayagala kwenona. Bw'ajja wano ng'agamba 3 2 1 naawe kola ki teba penalty. Amanyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Munnayuganda ali mu diaspora mu nsi nga Sweden, America, UK, Canada, France n'okwetooloola ensi yonna tosobola okwetandikirawo online business gw'atalina mulimu ayagala okukolera ewaka akooye okukozesebwa nawe atalina budde bwa famire kozesa omukisa guno gw'alina omulimu online business eno egenda kukola nga supplementary income. Tulina abakugu abagenda okuyisa mitendera gyonna otandikewo online business yo. Okumanya ebisingawo n'okutandika online business eno yita ku website yaffe www.solomi.co oba tufune ku WhatsApp. Countdown ye eyambye nnyo abantu okubeera nti abasajja tebamala nga bannaabwe tebannaba. Naye kati waliwo n'abakyala abamu ye nga tamalanga. 10 to 1 finishing countdown. 10 to 1 finishing countdown. Bakyala be balina okubala kubanga okumala kwabwe kuli complicated ate bo be bawulira. Waliwo abakyala abatogera nti I'm coming. N'atayogera. You're supposed to talk. You're supposed to communicate. Palaso negundi lwali lwamanyi ne wizo. I'm coming. Tinzija. So tuteekeddwa okubeera nga ebintu ebyo byonna tubikola ki tubitunuulira. Bannanga abasajja tusiba tubagamba ti naawe ng'omusajja kaabako. Yes, there is nothing you lose. There is nothing you lose. Nawe kenyini bw'oteekamu akayimba ne bw'obeera musajja mukulu kubanga enkaaba y'omuvubuka eyawukana ku y'omuki ku y'omukulu. Omusajja omukulu n'oba oli myaka nkaaga awo wennyini mu myaka gy'okaaba byo muwala kikulu nnyo kino kiyitirivu oli muyitire oli muteeketeeke oyo myaka between 60 55 kakati bw'ojja wano mu myaka 29 omusajja ateekeddwa okuba omukyala empi 15 nga tebannava mu kaboozi ng'azimukuba ku mabina ziba 15 bw'osukke 15 oba omulumya bw'otaweza 15 togenda muva bwagazi pya Itya nga embalaasi simbula embalaasi omuntu bw'atula okubisa mukono ki okubisa ddyo kati ate Mukama Katonda n'amala akuyamba nga yakwa noterukola oba olumya toteekeddwa kulumya n'okuba muno oluyine lusala kano kebayita twakingi kitegeera so tubagamba nti obukodyo bw'omukwano bwe tugenda okubayigiriza wano ku Simon Official omwaka guno ogujja bupya naye nakufunira hosti omulala ekitiibwa kyange okijjo gwe ddamu ebyo kakati kankubuuze ani agenda okugeya atagenda mu zino nsonga atayagala bukugu buno
pya yes embalasi ate omukyala bw'abeera ne ka ponytail akaviiri kano ke bakwata emabegako okwata omukono erakola ki okuba nosobola okubeera ng'okola ki nosobola okubeera ng'onyumirwa waliwo ebintu byensiba njogerako ebiraga omukyala atanyumirwa n'ebiraga omusajja atanyumirwa kansookere ku musajja kansookere ku bakyala ladies first abaami abamu ayinza okubeera n'omukyala mu butuufu mu kikolo ekyomukwano naye ng'omusajja yeefaako yekka nga yeefaako yekka most of the times ogenda okulaba ng'omukyala yatandise nga mubisi atuuse ekiseera n'akala ogenda okulaba ng'omukyala yennyini yamwesoose bebi tuwummulemu omukyala bw'akugambanga nti nkooye tuwummulemu kiba kitegeeza abikooye n'ebyemukola bino kwegamba atuuse ekiseera omuntu bw'abanga anyumirwa in fact the higher you go the sweeter it becomes naye omuntu wakugamba nti mbikooye tuwummulemu oyo naye oba olabanga ki oba olabanga tanyumirwa n'ebirala ebiringa ebyo so tuteekeddwa okubeera nga tutunulira ebintu bino tulabe embeera nga bwekola ki waliwo abakyala abamu n'atuuka mu kikolo ekyomukwano mu butuufu nga talina kyafiiringa ng'ali awo naye nga tabitegeera bulungi omukyala bw'abanga alina feelings zo 100% ng'anyumirwa ebirungo bigenda kweta byokka ate kyovula abo abasajja tusiba tubagamba nti wakati mu kikolo ekyomukwano mwabanywa ku bbiya funa ecupa ye ya bbiya mwetwale nga bw'onywa binyuma nnyo nga bwanywa bwe mugenda mu maaso n'ekikolwa kyammwe kati nga ffe abatanywa funa kasoda okitegeera oteekeddwa okubeera nga okwata engalo zino bbiri oziteeke mu kamwa k'omukyala nga muli mu kikolo ekyomukwano olwo naye aziyayanire nga bwaziyisaako olulimi kwegamba ebintu bino binyuma nnyo ngalo ki bannaye bwe tubeera wali sayimu jamu zino ziba zinyumirwa ebintu by'omu kikolo ekyomukwano obadde okimanyi nti omusajja bw'abanga anyumirwa omukazi talina wamwenyinyala omukyala asobola okukwata katima n'omugamba thank you baby nga muli mu kikolo thank you baby wali bino tubirowooza wano n'ogamba naye bannange n'ogatta nako I can feel the love in air nabadde nkola ki kyovula n'abakyala era tubagamba waliwo ebintu byemukola mu kikolo ekyomukwano ebiraga omusajja ntanyumirwa muyinza okubeera nga mugenda mu maaso n'otandika omusajja naga shut up toyasama ono waliwo abatalina mpisa abagagga tonjasamira you're making a lot of noise tonjasamira please yes aba bagagga abo bamanyiira nagamba oli asobola n'okugamba mazima instead of making noise wait them abo beba air nga just bimukoye buko atuuse ekiseera n'akola ki ebune waliwo wootuuka ng'essironko n'ogamba gaba n'amala kufiira wano kakati ate naye kiruma omusajja atuuse ekiseera watandise waliwo abakazi abamu gogwambwoti mpompogoma ogudde mu mpombo nti muli yadde ekisenge abakyala bateekeddwa okwewunda bateekeddwa okuteekayo ebisenge waliwo abasajja abamu atuuka ekiseera n'akwatira essimu mu kaboozi n'akwata essimu bw'ati gumiikirizaamu like seriously and this person is picking up a call ane essimu ezo bamalako mirembe nogakanjikwata eve bannange tuteekeddwa ku ate kakati oba akwata essimu kaleko nagamba ngenda kukuddira naye waliwo akwata essimu ate n'ayogera ekintu nga nayo kikuggyako halo anti ndi mu kuvuga basi naye ate obadde okimanyi nti ekintu ekyo kati omukyala bw'akwatanga essimu nga muli mu kikolo ekyomukwano gwe omusajja kikwongera amaanyi g'ekisajja lwaki ate kikwongera nnyo ng'ayogera na muntu we wabuvunaanyizibwa nga kitaawe oba nnyina oba muganda oba boosi we era bwe bakubiranga omukazi essimu mugambe gikwate nga bw'otwala muneeno kankubula ebintu ebyo ebyekisirusiru bireetera abasajja okweyongera amaanyi gavaawa ati kati olaba nga gwamulina nogakamulageko kati ate abasajja abamu bakikola ku baka abasajja bawe n'akuba essimu n'amugamba mukwate eno omuyaye n'atwala ekintu ekyo kiyimisa omusajja kyotalabanga obwagazi bwafuna toyinza nakubutegeera so some of those things ebyekisiru ebibaawo bye bituleetera okuwulira nga ate tweyongedde okwagala bakyala baffe
tweyongedde okubeera nga kyobola boboyogera n'omuntu n'asiika omuligo nomugamba ate kiki ekibaddewo badde neekaze kapa naye bw'osanga ate era ffe bakafulu era mmanya ti mukyala wange oyo walira amubala empapula alo alinga ekama mugamba tuze mutuge so bwe tutyo tuteekeddwa okubeera nga tubitunuulira bannange mulekerawo okutwala abakyala rawundi empanvu nga muli mu kikolo ekyomukwano rawundi entuufu nomo ebaya ddakiika 3:45 beyond that waliwo asukka waawo sajja batwalira essaawa 2 ati kyekiri kisayimo kye nagamba era mbadde nga nkisomesaako negamba nti it is not about kwenyeenya from the start to the end saawa 2 sex abamu communication kunyumya interaction okitegeera omusajja tugamba action time essaawa entuufu eddakiika entuufu zanibadde action time eddakiika entuufu action time zibeera eddakiika 15 ku 2 zino eddakiika endala ezibeeramu within okusobola okuweza 4 zibeera za bikolwa birala ng'okupoozingamuko ng'owulira ki ng'owulira onaatera okufulumya ebyeru n'opoozingamuko kimala waliwo kibadde kimala bumazi wantamya kyano yo lw'amateeka gano lwaki toleka abantu ne bategeera ebintu ebigenda ate kale abasajja mbawa amagezi guno mwaka 2024 omukazi bw'afulumyanga amazzi mu kikola ekyomukwano tokyamuukirira nnyo weebuzeebuze booti abakazi bayize kati okutuwa omusulo mu kifo ky'amazzi weebuzeebuzeeko katono nnyo bweti okombeko bw'owuliramu okutungununa ogwo musulo amazzi amatuufu tigaba na test wagamanya ffe tubimanya tuli bakojja temuba salt in the other water tegaba salt it is supposed to be tasteless so if she ever discharges n'afuluma well and good weebaze naye weebuzeebuze bwoti okole ki ate bw'okizuula nti musulo mukayire mu mugambe mugabi tokiddanga sise ompadde ki tokiddanga bannange waliwo abantu abakola ebintu mu kikola ekyomukwano nga byakutulugunya abaana b'abandi mbiriwa abasajja abamu bakwata engalo zino ne batandika okuzisonseka abakyala emmanju as in behind door nga ekigendererwa kyaki mbuye ekimunyumira aboola bampa lipooti zino mu masimu gano gajjuddemu lipooti ezo nti kojjaze nina obuzibu omusajja akwata olugawo luno mbuye kyekimuleetera oli ku mwana w'abandi eno omupise ate era nemmanju omusogonkola emmanju eyo wateekeddwa okubeera nga bakola ki okukombayo wali okke naye wakigoba ekyo wano wateekeddwa okubeera nga temutunuulirayo nnyo mu nsonga z'okwesanyusa tutunulire nnyo wano awaatonderwa ekyo kubanga n'embuzi tesobola kugendawa genda mabegera ebyo bikolwa tubivumiririra ddala wano tuli bafirika tubyagalira ddala n'akamu n'akeddagala basebole banyabo tukyagenda mu maaso ne Abani Kojja tukubaze kubanga atoli naffe kakati ku lw'ensonga eyo Nana Herbal Mouthwash munoonye kafaanana bw'ati tukatiika nno mmanyi tukasinyesa mmannyo erudda n'eddaala ekigambo Nana Herbal Mouthwash ne wansi ekigambo Nana gye kiri kale gwe ali ebweru w'eggwanga kyenkusabye omuntu wolaba nga ajja mugamba agende mu supermarkets oba mu drug shops abeere ng'ate akanoonyako Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 oba bwefunya proti erina n'ekyapa nkusabye obeere ng'ate obanoonyako balina proti ku makubo gonna agafulumya ekibuga Kampala gitayo ensonga esobola okuba ng'ate egonjoolwa Garfield Nasaline Primary School somero lisangibwawo mpereerwawo kakati woba oyagala essomero ligenda okuba nga libangula omwana wafuuka omuntu oweevunaanyizibwa abantu abali mu division y'e Kawempe njogedde ku Kisaasi njogedde ku Ntinda Bukoto Kirire eno kata actually oba oyinda na Nakawooyo jangu side zeno Kaleerwe jangu eno Bwayise yingire linga agenda Gayaza jangu agenda Kasanga tyawo wonna Garfield National Primary School so we basomesa abaana ebyemizannyo ebyemikono buli kimana avayo nga ali equipped ye Garfield National Primary School bananga no tujja Canada basibo ne banyabo All Sports International Conference egenda kubanga atejja kakati All Sports International Conference egenda kuba mu Canada wegenda okubeera era nga bakutegeeza nti gwali mu Buwarabu ali mu Uganda oyagala kwetabako mu conference eyo oyagala kumanya ngeri gy'osobola kuyambibwamu ofune visa kakati soko ofune invite ku dollars zigenda kubeera bina ate gwagala okolesa ojja bango ogifuna ku dollars bigenda ba 5 bwe tunaavaawo tujja batukuweza recommendation nebe nebyetaagisa okusobola okubeera nga ate ogenda ku embassy osabe visa ate
ffe tukwanirize mu bulungi e Canada wano osobola kubanga ate weeyagala awo ng'okivuddeko online business yenkola gye tulinawo gye tusobola kubanga tuyitamu kubanga ate twekolera kasente bannyo mwatuka mu Bulaaya awo akasente okakola kawera bw'okatoolako olumu ate wafuna omulimu gukuyamba olina budde bungi nnyo omala okukola ku kyokoze bakoze ku balwadde bono wali n'otuula kati omanyi kitegeeza okubanga omaze okukola sente z'abakamaabo oba oli mukola sente z'abakamaabo naye ate ku ssimu kuno kwennyini kwoli n'okolerako sente online business bwekyo bwekola kakati njagala nfukulagirira bagenda okubanga bakuyamba babikuyitiremu byonna genda ku www.solome.co awo ogenda okusobola okufunira buli kimu kye weetaaga okubanga ate oyitamu okubanga ensonga egitegeera kakati Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge ogenda basanga Kasubi bw'otuuka ku bitaala bw'oti genda bw'oti ng'agenda Nansana ogenda okubasanga ova ku bitaala katono nnyo ojja kusanga omuti gwa Jambula kati waggulu awo batunda bya mu kisenge bafuuka nga ekisenge ekyo kirabika bulungi bagamba nti gwe Kadaama oba gwali mu nsi yonna gye wagenda okukyapira naye ng'oyagala kulabika bulungi ekisenge kirabike bulungi bagamba nti gula kimu ku kimu nga bakuwa risiiti then time wena tukanga ebintu biweddeyo ogenda nono ebintu byo either ng'okumya oba otuma omuntu wo ate mu festive season badde bakyagamba nti bw'ogula mu bungi bakuwa transport wabwereere Rosemary Beddings kale tumalirize ne bannaffe aba Brain Parents Day and Boarding Primary School basanga bano Bukalango essomero lyatuweera mwana mulenzi Kabaka Mwanga basale bagamba batansedde okuwandiisa abaana omwana wagala mutwala mu Kisulo olinaanye Nkowe olinaanye Wakiso olinaanye Kakiri wo nyine Namusera bagamba nti bannange aba Brain Parents and Boarding Primary School gyoba otwala omwana kojja simbula embalasi kakati abaana bange abobuwala waliwo abasajja bimuteekeddwa okwekengera omwaka guno gwe tuyingira 2024 what about these men our daughters wabawo n'abawala n'abasajja abawala balina okwekengera naye kati kansooke ku bawala waliwo abasajja abamu ng'omuwala oli mugamba I have a problem ye bamuyita ogenda kukola otya abalala okay maybe I have a problem sorry waliwo abalala yena nga bomugamba I have a problem tabuuza which problem kubanga amanyi nti wanagambira which problem ojja kukola ki ojja kubinnyonnyola abasajja baby I have a problem agamba oh no so sorry but I know you are a strong woman you will manage namwe abasajja waliwo abakyala bemuteekeddwa okwesonyiwa bwolaba omuwala yenna nga buli wamu azunga walinga mafuta ga Starbucks nga buli wamu waali bannange omuwala omutuufu alina okubulako amafuta ago nagasusse olina okubeera ebit scarce naye gwe omuntu waliwo abawala abamu nga tannakuwaako batomulaba alaba naye olumala bwoti bepapa ogenda okulaba nga buli wamu waali nogaa nagudde ku kizibu olumu neweekera nogamba ninamu ensigo ye nga nagitwala simanyi ku kizibu abo nabo gye bali tuteekeddwa okubeesonyiwa waliwo abasajja abamu bano abasaaniika ebikalu ne bibanga kapiso nga ne bwagwa kabenje tekivaayo abo tebaba yadde n'ekikumi era bw'obadeetinga ogenda kukaaba obwavu abasajja abobukalu tebaba na ssente ebyo byonna 2024 obabuulira kufuuwa luzungu bannanga yogera luzungu n'oluzungu lwalina sente alina zamuddola aye nammwe abakazi bw'ofunanga omusajja ng'akusinga obulungi ogenda kukaaba omusajja ayinza atya okukwana ng'akusinga obulungi ogenda kubeera ku bunkeke buli ssaawa ng'otaakiriza bamutwala kati bakola ki weefunira akasajjako kano kasajja kampika ku Uganda nga tewali agenda kukatunuulira kasajjako naye nga kakulabirira sayimo okulabirira omukyalo oba okumuwa toteekeddwa kubeera ki toteekeddwa kubeera musajja mugagga waliwo abasajja abamu nga mukubi w'amataffaali yeeyiya bweyiya naye nga mukyala we tajulirira nga gwe kyabugagga kye n'osanga olinga ekikomera kyekyo buli kimu naye ng'abamu basiba ku mukene sigambye nti mubi naye nga bamuliisa nnaku si bwagazi mukene anyuma nnyo ng'omuliisa omulya for proteins ogaa kandye ku mukene ng'omusawo yagambye you take 2 spoons of mukene emirundi 3 olunaku ng'omulya lwa ddagala si mukene mulira kawunga so ate ne ku side y'abawala waliwo abawala abo abakola ebintu ebiri strange obadde okimanyi nti oyinza okubeera n'omuwala mutukola ekyomukwano nga mutandika najja yakayaga n'akuma omuti tonywa njaga togiwunyizanga nako ye n'akuma ye engeri gy'afuna ate jjukira enjaga ekuba
waliya bwakuwaga they are your baby sibakapapula era nga odi zonna zimanyi kimu bibiri Kamalo genokera ku timu yangu bayali omuwala nasibakapapula omukazi azanya zaala banna waliwo omuwala akwa nze n'abawagira emipiira namulabako ku kivulu kyali nsinga mweru bulungi bwati nenge tamaliva kuno paka kasanga kimengamba katonda wange tamalikoza akamonde ali mu kwacha bwakanula eriiso naye naawe n'ogamba namweterereza so namweterereza waliwo abantu abamu nga ye si marriage material nga tasobola kubeera marriage material nga yesi wa bufumbo and those indicators usually indicate themselves as soon as bwe mutandika bannange mwesonyiwa abakazi abalungi ennyo omwana mukazi nga si mulungi nnyo nga mulungi kaala kwegamba ng'omulungi kaala gwagamba nti omuyiwako n'amata n'oganywa ffe mukama yatuyamba twafuna abakyala abalungi nga balinamu ku magezi naye waliwo abakyala abamu nga mulungi naye nga amagezi temuli ebitundu by'ekyama bye bigenda okubonaabona kubanga resistance tagenda kusobola kuresistinga all that time kyekiri kye nagamba nti omwaka omukazi akwanibwa abasajja 108 average mwe muli abalina ssente mwe muli abalina erinnya mwe muli abawanvu mwe muli abambi kati bwabeera omulungi bambi ne bwagezaako okuresistinga atukadamu n'atendewalirwa ate atuka ekiseera n'atendewalirwa ate bannange basajja bannange bw'okimanyanga nti oli mwavu amaanyi go gali mu kusimba vivi njanye ekigere viviro ne mukuuma amaanyi g'omwavu mu bufumbo kusimba vivi kati naye omwavu olwala otya amagulu naye tolina ssente tolina maanyi ga kisajja tolina ssente tolina maanyi ga kisajja kati omukazi agenda kubeerawo ku ddiiru kakati abaavu twandibaddewo tutya kyova olaba nze nsiba ngamba obudagala bwangaawo kuziika ivulindagu wempuliranga nkendedde kale nawe nakufunye nkayinaoteka buteesi ku kyayi ne kakaawa naye eddagala ly'amaanyi g'ekisajja bw'olinywa omukyala ayinza okukoowa nga gwe tonnakoowa kakana ng'ogenze mu kinaabiro kwesabbuuna nga kisusi teriyo kadagala k'amaanyi g'ekisajja katakaawa anti bateekamu omuleega gwe gusinga oddikaayisa omuleega siga amaanyi nayinza okunkayirira naye weeriri eritali liri mu muleega gukaawa nnyo 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 naye nga gukola ddagala likolera ddala olaba n'egundi eno olaba galiki kati abasajja abali eyo tabula galiki funa galikiwo katungulu kyumu obuwunga funa galikiwo ofune ku mubisi gw'enjuki ofune n'entangawuzi okwate jiika emu eya galiki oteeke mu glass okwate jiika emu eya ntangawuzi oteeke mu glass ebyobuwunga byenjogerako oteekemu ez'omubisi gw'enjuki 2 obikube ebifuuke ensaano otopingewo amazzi agabuguma onywe girasi ku makya girasi emu olw'eggulu emabega wajja sooka wakubabuukirire ewiiki emu esooka wiiki nambanga ng'oli kababi mba ntakulayo naye ojja kutuuka ekiseera kyeŋŋamba entakula eba etya otakulayo ate waliwo omusajja ateetakulangako mabegeeyo era waliwo otuuka bwoti n'otakulayo ng'owulira okusiirirwa akulabisa ng'oyisa omukono naye wajja sooka wakubabuukirire but with time ojja tuuka omanyiire ojja kufuna amaanyi g'ekisajja within the first 10 days challenge ejja okubeerawo nti ejja kubeera yakatungulu ccumu ate akamwa ne katungulu kukyuma oyo atuka naawunya n'omutuuyana n'omukola ki n'omutuuya obigumira omanya nti kankigumire for these 10 days naye obudde bujja kutuuka ennaku 10 weziggwako n'omusajja yali akunoye yakukubire wamulaba bambi yankubire essimu naye ng'owuli amaanyi g'ekisajja gava mu ddoboozi nga n'eddoboozi talina maanyi nangamba musajja munnange gwe abanikojja ne mugamba siyenze naye buzibu ki bwe bwe tukola nangamba musajja munnange amaanyi sirina nengamba enamba yakojja kuba namuyanga amaanyi talina nga gava mu bweru nangamba agenda kudda kati ekisinga okutawaanya abantu maanyi ga kisajja na sayizi obadde okimanyi nti omusajja buli gyakoma okubeera mu kikolwa sayizi ekendeera oggwerera okekeerera obanga okigoya oyinza okubeera wano n'ekisotta enva okwekuuma kunkuumya ennyo naye gyokoma okubeera ng'otwala jjukira lastika ziri zitaamu mu bakyala gwe naawe n'otoniwa nkola ntya okwekuumira ku mulembe oteekeddwa gwe ng'omusajja ekisookera ddala oteekeddwa okunoonya ku ddagala ly'amagejjo erigenda okukwata ekintu ekyo kiwanvuemuko waliwo abasajja abamu bambi ng'aswala n'okuswala
yenga bwabeera mbutuufu nga bwabeera nga mbutuufu takyajinze atabeerera ddala nga mwana muto abo nabo gye bali omugamba bugambiye gwe wenna obayireseeyo banno njagala okwebaza abakyala abavaayo ne balwanirira babba baabwe nagamba kojja omwami wange tamalaako naye mwagala tukoze tutya marriage material n'omwaka magejjo nagamba kojja omwami wange awunya akamwa naye tukoze tutya kojja omwami wange sayizi yentono tukoze tutya waliwo n'abasajja abamu abagamba mukyala wange talina mazzi kojja mukyala wange yalwala infections kojja mukyala wange tukoze tutya waliwo n'omulala eyangulako eddagala lya weight gain n'agamba kojja mukyala wange mutono nnyo katono nnyo kabulira masuuka nekeekange njagala kupano beatinga mpolampola tojja kunoonya ono talina bbere kandinoonye wali oli talina kabina kankanoonye wali ojja kumalako ensi yonna kubanga tewali atuukiridde naye ng'ekikulu mu byonna omwaka guno gwe tutandika gugenda kubeera ne challenges empya awo tutunula nga tumaliriza omwaka guno mu kisaawe ekyo naddala ekyomukwano bw'ofuna musajja n'akabozi kaafuna ekisaawe nga twalira n'ekisaawe ky'amasanyu bw'ofunanga musajjawo nyweza tota musajja bala abasajja babbula oba muyomba oba mulwana as long as tekitwala bulamu bwo nyweza it is your headache eyo yesheyayo ku nsi bw'ofunanga omusajja n'akugamba nti ono mwagala bannange tewali atalina bizibu abawala abasinga agenda n'afuna omusajja n'amwerabiza gwawangadde naye olw'okuba akoze ebintu olw'excitement ono omusajja ajja kutwala ku shopping mu 10 oba mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamigwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako bw'otuwa omwana wo tumukuddiza nga mujjuvu ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tulina entambula eyeesigika era tosanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo tokotogera mwana mwangu yeekaafuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi Garfield Schools Mpererwe every child every chance every day. kwakasha oba obeera excited era akujje kuono gwowangadde naye emyaka 10 gwoyagala gwowangadde naye emyaka 10 abenga akolanga onakwana olunamala okufuna kyayagala naye ajja kuteekako ki ajja kuteekako kakola toneka nnyuma bannanga abaami bw'ofuna omukyala okola naye endagaano etali mpandiike nti ŋŋenda kukwagala yagala mukyala wo bw'ofuna mukyala wo tomutta bannaye kankubulire teri kintu kimalamu basajja maanyi nga kufuna muwala ng'abadde alowooza mulungi nnyo anyirira nnyo n'atuuka eri ng'omukyala talina kyamanyi naye ate naffe abaami oluusi waliwo ensobi ze tukola mu kikolo ekyomukwano okugeza waliwo ebintu ebisumulula obwagazi bw'abakyala mu kikolo ekyomukwano omukyala bw'abeera mu kikolwa atuuka ekiseera n'atandika okweyisa engalo zino waggulu w'ekibanja kye kitegeera akantu ako omusajja bw'obanga era bw'olabanga omukyala ng'atandise okukakola mugambe stop gwe kennyini okole ki okimukole kisumulula obwagazi bw'omukyalo ono n'ayongera okubeera ng'akola ki ebisenge ebiri mu ndaawo 180 byonna bisumulukuka mu ndaawo waliwo ebisenge nga 180 byonna bisumulukuka buli kimu ne kivaamu obwagazi bwakyo n'oyongera okubeera ng'onyumirwa bannange mu communicating eko kyekiri kintu ayogeddeko nga tutandika learn to communicate omugambe mukwano ng'oli mulungi nnyo bannange ng'ondabikidde bulungi bannange ng'olimu obuwoomi naye ate bwe tuba tubikola tofuuka kitagasa. No, you can do it mu ngeri y'obuvunanyizibwa. Waliwo abaana bana basenga be yabuulirira nsanyusa okula mu bano wotuse wali endogoyi yakano tolinnya mu biwembwa buuka bubuusa ogwe mu kalimbo. Waliwo ate ebyekisiru byega stop your nonsense. Stop your nonsense. Era fa abamu nga bayita bannamwatulira nkugamba nno ekyo si kirungi. Abasajja olina omukyala ng'alina enviiri ku magulu naye nga tomalina kumujja mu birungo. Bakola batya abakazi ng'alina enviiri ku magulu
omukazi ng'alina mugabe eno mu ntumbwe, omukazi ng'alina enviiri wano wakati mu mabeere, omukazi ng'alina enviiri wano waggulu wa kabina, omukyala waggulu wano gwansi ku mugongo sigamba ezo ebintu bingi nsiba mbyogera lwafuukana luyimba balimu ebirungo byotalabanga ebyo ebirungo tobirabanga tutandikenga baga mama Maria akukwana esoko omikulireke abakazi abasinga ebirungo be bukazi obwo butambuza chai mu kibuga bibavaawa bubera ne sukali obukazi mu ntembe ya chai ntambuza chai mu paaka bana abawala abamabina abawangalira mu zikite muli era ogenda katwalanga bwomagana kugamba na luli oga nti banaite tebandaba mugenda okutuuka eringa ate kikabuka sayimo kankubulire bannange omukazi awooma asanyusa buulira abalinze ebyekisulo no sibyagala asanyusa kati kankubulire abasajja abakulu badda mu maofiisi natandika okuseka yekka nga kyekimusosa CEO akaana kamulaze omukwano kawusigalo mama w'abaana taliiwo natandika okuseka yekka ne bagaa boosi aseka ki naye ng'ekiro yafuuse ensolo baby naye nga wala gwayita baby kankubulire abasajja abakulu tufuuka ebitagasa zino esuuti zikoma misana esuuti ebitiibwa bikoma misana waliwo ebintu Mukama Katonda byakola nga buli omu akola ki bimukakatako kati ng'obwa kinyoozi ffenna tuli bakinyoozi oba pulezidenti oba prime minister ffenna tuli bakinyoozi gwe tokola bwa kinyoozi kale nkitegedde kakati ne mukikola ekyomukwano ebyo ebitiibwa biteekeddwa komeno ku mubiri ku mulimu esuuti yo wali osanga omusajja omukulu ng'afukamidde bw'ati baba yegayirira awusigalo tokikola naawe kale kaeno mpaanaako bebi oli mulungi ekitegeera naye nga kyayagala kiri ekintu eki bakitegedde CEO njagala wave yampakanya guno omwaka 2024 tugenda kwogera mazima mu nsi y'omukwano akawala ne kamugamba nfukamira nafukamira tata buuka baba naye mama w'abaana taliiwo naye obunkenke nga bunaabeerawo mama w'abaana akomewo buli lwe kamugamba mami nina kyenjagala okukugamba yasooka okuba n'obunkenke naye nga bambi abantu bangi nnyo bayimirizzaawo amaka g'abagagga era nsiiba ngamba abavubuka nti wannyo ekitiibwa asikaali oba shamba boy akole ewa kitaawo emikisa mingi nnyo okubanga ye kitaawo akuzaalira ddala tomuyisa mu maaso abagagga tebakyalina budde awo bashamba boy be bayimirizzaawo amaka kakati ojja kusanga asikaali ng'omuvumba naye nga ye kitaawo abagagga tebakyalina budde okanya kwesiba kukugamba mutabani kulikayo naye kitaawo akuzaalira ddala so byonna tubirabye nawe ekityo nga ndowooza eno vidiyo yakuna ku kyano ya Simon nedda sebo yakutaano twogereddemu ebintu bingi ebintu bino tubibaleetera kubanga tuba twagala muyiga ate nga bwe munyumirwa naffe tetusobola kudda wali ku paaka oba ku street kutandika kubyogera tubyogera nga tukimanyi nti abantu muli bantu bakulu kyovula tuteekako disclaimer nga tutandika omwana muggyeko ssimu 18+ ali mu taxi teeka mu earphones ali mu bantu musobola okubeera nga mubaako bye muyiga bannange omwaka guno nga tulappinga up ku bimu ku bintu bye tusomyeko ebbanga lye twakabeera wano naddala mwe abaafuuse famire ya Bankojja ne Saimo bannange muwone obulwadde bwe bayita obw'okwesiba ku bantu 2020 tewesiba ku muntu nakijjawo omuntu onkubidde essimu emirundi ebiri ng'anyi okukwata nakijjaba weesibye ku ssimu naye oluusi akwesibako lwa nsonga wakoze naye endagaano etali mpandiike n'omusuubiza too much too soon you promise too much too soon naye bw'obeera ng'oli awo ng'okuba missed call emu bw'oba ng'oli awo oweereza message emu blue tick tomuddira bw'oba ng'oli awo bw'omukubiranga kwali kwa Netherline bw'atakuddira naawe tomuddira bw'oba ng'oli awo bw'okuba essimu ekiro n'atakukwata bw'oba ng'oli awo nga mutuufu oweereza omuntu ssente tomukubira kumubuuza nti ozirabye nkuyozaayoza 2024 nga bulijjo naawe owonya obulwadde obw'okwesiba ku bantu era twabwogerako
ne tubagamba okwesiba ku bantu kukome guno mwaka kubinyo okwesiba ku bantu kubinyo okwesiba ku bantu abasajja muli n'ebisiraani muli n'ebikolimo mulidde abaana b'abaani nga mubasuubiza buli kimu ngenda kwagala naye ng'okimanyi nti omulimba bannange bw'oba togenda kwagala muntu mubuulire amazima nti tweweeko akitegeere bw'anaaba wakkuwa ajja kkuwa ng'amanyi nti bino byakiyaaye waliwo abantu abatambulira mu mbeera eyo nga ye gy'ayagala so don't promise more than you can offer. Thank you so much 2023 hopefully tuli mu kusaba Katonda 2024 tugiyingiremu Urban Kojja neyanza bakufuna batya Urban Kojja osobola omunoonyaako gwayagala products zonna za mu buliri ne ku mubiri mazzi kuseereza size maanyi weight gain weight loss kusala mbuto byonna namwe abagala counseling si wabwereere onkubira essimu tumale eddakiika 2 nga oli ku data wange neya time naawe oleetayo kasente akatonotono Urban Kojja nayogerako naawe namba yange yiino eri 0753 akaana kalinga kalina ekikolo 0753 44 04 nkagamunana dam 0753 44 04 mwebale kuyiga te omuyiga muteeke mu nkola nze Urban Kojja. Thank you so much mubeere bulungi basibe ne banyabo